nga nkyasoma senior 4 oba 3 awe watyo waliwo haji musajja yali musalafu yatuluma nnyo bambi bali tusala naye yali basubula ne bannaabwe mu Mbaasa mbu n'atumira omusambwa nga bye babinyumya ebiseera ebyo n'afuna ekirwadde ekyamutawanya nga tekiwona nawulira emyaka nga 8 n'atunda buli kiki yejjanjabe ennyumba y'egindi n'atunda ettaka ly'egindi n'atunda paka yasigazawo gy'abeeramu naye bano banne be yakolanga nabo nga bamugaa nti ekyo kyennyini ekirwadde munnaffe gundi kyeyali yalwala naye waliwo omukyala gye twamutwala alimiti yaneeyo tumuyingiza mu kayumba kali akarawundi ak'essubi yatereera kati era akola na mirimu ki nesigenda mu shiriki yasooka n'agaana okugenda mu shiriki okumala emyaka 8 time neetuuka kyola emikwano emibi togyesemberezanga olw'okuba babeeranga bamuddiŋŋana yagenda agonda time neetuuka nga bagamba nti nandibadde nzikiriza naye omukyala wange mukazi musalafu nnyo paka bwe baateesa nti fe omukyala tujja musalira amagezi mutulekere bateesa olunaku nti wiiki ejja tugenda bamugamba nti omwami wo tumutwalire waliwo omusawo omukyayina yamututumye amukebereko alabe mutuwe ti awuuyo omutwale mukwano gwammwe nga bamukulubya mu kimotoka paka mitiyana mu kayumba nga baggalawo bakole emikolo yafa bufi kale ate omusawo ng'alinga yali ategeddeko yabaga nti munandetedde ebisiraani tava wano nga mukazi we tazze temujja kujjawo mayiti eno nga mukazi wano tannajja wano nzibo ntibafirangawo omuntu agati ani agenda agamba omukazi kale katukuwe sente tuyambe tukuwe sente mbagambye eno mayiti tekolaki tefuluma wano nga mukazi we tumumuleese kati nga omanyi abantu ab'emikwano mbamu ab'embazuulu nti zengenda gamba kangende ntomera omukazi mugambe tunabeera ku kino muntu amaze okufa tunasula ku kino ng'akwata gaali ajja ti yambala tuula tugende yambala tuula nga mukulu byabala ali omu yagala ekisoboka oli musajja munaddiini tasobola nakujja eno tituyambe olugyeyo mayisi tugende batukutukumye naye emboozi eyo yali mbi tebagisaasaanya jaka bali close basobola ogimanya naye yali mbi nnyo bambi omunaffe yali mbi nnyo tumusabira Allah musaasire naye bwatu yamaliriza yagumira emyaka 8 n'atendewalirwa mu hours ezisembayo n'atendewalirwa bannemikwano naye ajja ti yakumyamu mayiti ewaka n'atabuuka n'agisibira mu bedroom nga buli ajja alabanga bagenda ogizitayo mu kali akayumba kale ate famire n'etabuuka osubirayo otya mayiti yaffe omuntu wafu kumbe ye alina byategedde egikumyamu waka kati ki kyentegeeza nti wamin fitinati lmamaat mu kaseera ak'okufaawo nawe waliwo fitina ki nyingi omuntu oluusi bw'otasaba nnyo Allah kunyweza ate oyinza okuseerera ku last minute n'ogenda bubi kati mu kufa lwo fitina okufa kwekiwaita okufa kyeki obulwadde obunakutwala nga bukutandise kyebategeeza kubanga almaut okufa kutandikira mu bulwadde bukutwala era abamu asuubiramuko tobulwadde buniza obuba tebugenda kundeka ayinza otandika okwekola ebitajja bakita sarir almaut death bed sarir almaut death bed mukaseera ako oba otandise okuyingira embeera z'okufa tusala tusaasire ya rabbi wakusaba nnyo Allah kunyweza kubanga okuseera kuba kungi oluusi olw'emikwano emifu egireeta amagezi waliwo omusawo bwati waliwo omusawo bwati waliwo ali egindi waliwo ali egindi naye mu kugamba nti waliwo ali egindi waliwo ali egindi mumugira ab'ensaasi ye ng'alaba tunakola tawuba sooka otereere tola buli sala mu byolina okuba nga osaba Allah embeera ezo azikukingirize
abaana abato tebakirabamu buzibu waliwo twogera alaba ng'ebyangu naye abo abasajja abalina ssente abalina properties asanga obuzibu nga yeekengedde obulamu bwe, asanga obuzibu bw'amaanyi kubanga gy'okuma okufuna emaali obwetaavu eri edduniya eno bweyongera. Bino byonna mbirekere baana, kyekimu ku bintu ebyomutawana. Gy'okuma okufuna emaali toyagala kuseeseetuka kuva wano, sina gye ndaga kati basanga obuzibu. Ate nno okuba nga ofunye emaali naye ng'ate otegeera Allah tabaraka wa taala ate kibakaleko, kubanga gy'okumya okutegeera Allah ebintu eby'obugagga bw'edduniya eno obirabanga omuntu atambulira mu nnyonyi. Omuntu atambulira mu nnyonyi stadium y'omupiira ebanga cupa ya soda, objekiti abulengera butini, n'omuntu ategedde obulungi Allah mu mutima ebyetaago by'edduniya bufuuka buki butini bwe buti kati ako kakimfaa kinaako. Naye buli lwaba nga tategedde Allah n'akatini kiba kinene, n'akatini kiba kiki. Gwe teweebuuza lwaki omusajja avuga emmotoka miliyoni 8 owa boda gye scratchingako katono bw'ati ne bamala 2 hours nga tunkana yaawo. Miliyoni 8 okutereeza awo emitwalo 3 naye nga laba tagirina, najijjako ono owa boda ye n'akati nyalaba kiki muuka ya bbeeyi agyonoonye. Muuka ya bbeeyi situganye kituufu naye akagitereza sente emitwalo emeka 3 nsi zirina wovuga emmoka miliyoni 8 ye buli kimu alaba n'obutini bibira biki. Gy'okuma okutegeera Allah n'ebinene butoniwa, ebinene bukola ki. Tulina mukwano gwaffe neiba yazimba ekikomera nakiyingira eno mu poloti ye, hajatiwe n'atabuka bagenda bakikuwone bakimenye, banamugamba nti ayingire futi meka nti 5 aziti wali buzibu kimala tuzimbe naffe okwo tugatte eri waffe omulekera ki naiba amenye ekikomera kye. Omwami yali wa ddiini futi 5 ku Kampala kuno gumanyi tyati wali buzibu. Gy'okuma okutegeera Allah n'ekinene kaba kaki ettaka ku Kampala ate muli makulu futi 5 mulimu kaki. Neiba gwogamba okuwona ekikomera kyakitaddemu ssente bakisibye bino basibye biri ate neibawo ate obusiraamu bwotugamba okuyisa neiba obulungi tebageze nze njogeddawo nze nagulawo tebakuwona ekikomera kya neiba bazinge buzinzi bati awo tuteekee nekyaffe full stop nafuna n'emirembe naye weerege LC poliisi biki. Baana bange gy'okuma okwongera ku myaka gy'okuma okwagala emirembe teweesitressikanga na bintu twabisanga wano mwe tugenda obbire kufaaki. Buli woyongera ku myaka oba wetaganya emiki emirembe. Kati fola myaka gye tulimu saagala kuntaataaganya era mmwe kennyini mukimanyi mu mmoka yange ntambuliramu bwogu njagala nnyo emirembe saagala kuntaataaganya. Gikikuma okuwanvuwa emyaka oyagala emirembe teweesitressinga na bitali.